Abasubuzi wano mu ggwanga baazikubamu ne zaaka oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okutegeeza omwaka oguwedde nga bwe batagenda kukkiriza ngooye enkadde kuyingira mu ggwanga. Kino abamu balowooza nti kyakusaaga wabula bazze baloza ku kiragiro kino ng'omusolo ku ngooye enkadde nagwo gwayongezebwa, ekintu ekikaluubiriza ennyo abasubuzi mu ggwanga. Nze mukolera wano bali abaana bali bensanze wali 2,000 abamu bakola engoye ziri awo mpya tukutuku naye tezisobola kuyingira mu katale kubanga engoye z'abafu. Bano balalise gavumenti ya kuno nga bwe bagenda okwekalakaasa mu ddembe singa tewabeerawo kikyuka. Olukuŋŋaana luno olubadde ku kitebe ky'ekitongole kino Nakawa lukulungudde essaawa 4 era nga bano babuulidde kaati akulira ekitongole kino John Musinguzi ng'abasuubuzi bwe boolekedde okuva mu busuubuzi. Fena tuyambagane tosobola kungamba kola research yangoye kumala wiiki emu kisoboka kiriyo ne waba kumezi wano Kenya research zonna semuzinga mutumuli abantu abalina bogas bonna ebintu babigula Kenya gwe gyompolesa babigula Juba gyowolesa babigula Tanzania bonna baliranye bogas sukyatunda bintu genda okebere sitobaza abantu zolwana nabikuganya abantu bakyatunda bintu banaye kamisona nsaba tuyambagane nsaba tuyambagane. Bano babadde abakaawu okukira omususa bagamba nti bagala gavumenti ya kuno ekome ku bachina bamusiga nsimbi ne bannannyini makolero abakola ebintu ate ne babitunda okutuuka ku muntu asembayo. What next? Isa Sekito n'abalala basabye ekitongole kiyambe ku basuubuzi be bakwatira ebyamaguzi byabwe ku nsalo nga bino ne gye buli kati byagaanibwa okuyingira mu ggwanga olw'obukwakulizo. Era badde tuziwaayo ne bazigaana n'agenda n'ekiri bisisimu ng'agamba si ntuufu kati gy'agenda era okukozesa kuba teryayinza kuleeta bintu bataze na invoice naye tubadde tuliwa agent bagiteekayo nga bagamba keeping bill, evidence of payment.
onebo nyonyodeko bisatu nekubulako kamu ng'agamba nti zino esente waziweerezanga nnya ate bino ebintu bizenga 16 no invoice nkyamu genda ku database. John Musinguzi akulira ekitongole kino mu kubaanukula ategeezezza nga bwe waliwo okunoonyereza kwe baagala okukola ku nsonga zino ze boogeddeko nga kijja kubeetaagisa okugenda mu mawanga bano gye basuubira ebyamaguzi bino okuli China, Kenya n'amalala ekiwakanyiziddwa ennyo abasuubuzi bano. Okukola research tetusobola kukolera wano ffenna kubanga bwe nkuba Kenya neembuuza njagala ewakasita abeerewo waite abeerewo saagala Brenda bw'agiraga wano mugambe nti byabulimba tibibye bwe naakulira e Rwanda research yetusobola kukola esoboka nga tetugenze kubanga China luwumulo tujja kukikola. Ekyokubiri tujja konsaltinga bakama baffe so ayina ebintu mu bondi oba mu kkubo window gye tumuwadde is up to the end of this month. Bano bakanyiza nti ebyamaguzi bino biyingire mu ggwanga nga bagoberera enkola enkadde okumalako guno omwezi abasuubuzi kye basanyukidde. Ebiri mu bondizi ebiri mu mbaasa oba ebinaatera kutuuka fenga URA katukiriza okukiryalinga bino ebintu nga tukozesa invoice value zamwe oba database value ezisobola okwatikira mu kkubo babakkiriza basigale ku nkola enkadde nti ebintu bijja wano ne bawa weeks 2 ne bakiriyalinga ebintu ebyo kati kiri ku ffe okwekubiriza okumakinga sure nti ebintu ebyo bituuka ddala tubikiriyalinga mu weeks 2 akaseera ne kaba kaganya odduka mangu wa kino otutenkanya we weewola nosobola okubeera ng'otambuza. Nze nsuubira olukuŋŋaana lutambudde bulungi nnyo era n'okutuuka bakoze bulungi obusobozi bannaffe nti tubadde tulina ekizibu omusolo bagulisiza nnyo ku ngoye ne mu kaseera Commissioner General ataddewo tugenda kulonda ttiimu kutambula amawanga ag'enjawulo muli Kenya byaffe bya Uganda China netusuubula n'amawanga nga tukola research tufune value entuufu omusolo omutuufu ogunagerekerwa ngoye zijja mu ggwanga naye nga sofa kati eziriyo bakkiriza omusolo omupya gwabadde bazitaddeko gusooke guyimirire. Bano bategeezezza nti ebisingako awo byetaagisa abakulu nga pulezidenti ne minisita ow'ebyobusuubuzi mu ggwanga saako n'abasuubuzi abakwatibwako ensonga eno. Bwe tutambulira ku invoice ezibadde zireeta ebintu nga si ntuufu nazo zijja kutuwa ekifaananyi ekitali kituufu. So tugenda konsaltinga bakama baffe abakola police abakugumu statistics abakulembera eggwanga lino katukole further consultation. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.